Okitegera kwegamba abanoonya ebyabwe bakibuukira n'ensalawo nzije ngambe bano abaana banaye bali mu baraba. They are taking advantage. Don't allow them. Yes. Ne badingana. Yeah. Awo wennyini mu mbeera eyo twalaba obukyupa nga bususse ennaku zino nti bw'oba tolina kibiina kimu kyo subscribingako abantu bakuddiza bukyupa. Ndowooza walaba ekyali ku nkuuka abaana bangi abaakubwa obukyupa ng'abamu tebalina mu byabufuzi. Embeera eno olowooza evudde ku ki? Nze kye nnyinza okugamba abayimbi, bw'olaba nga show ng'eri political, don't go. Bw'olaba nga show ng'ekufaananira obutaba ntebenkevu, don't go. Kubanga obukyupa obwo buli planted butegekebwa ku bantu abali specific nti gundi bwajja mu kasuke. It's a group. Teri omuntu ava uwe nti agenze kasuka bukyupa. No. It is those Dewe balinda ba Galaxy and of course Gagamelo Online TV. Amanya bampita musoga Eclipse nga bulijjo tukomawo era tujja n'ebyakabi angaye twabasuubiza every single time ekiba kigenda maaso tunoonya omuntu akivunaanizibwako n'abantu akikomentingako. Seated next to me is Uganda's finest as far as international platform is concerned, that is Eddy Kenzo. Adelisa Musuza. Last time twajja nali wano nga tudiscussinga ku Grammy Awards nga tudiscussinga ku BET. This time around waliwo ensonga enkulu ebaddewo mu ggwanga since this year began. Ngenda saba Dirisa Musuza atubuuzeeko tutandikirawo. Yaman, wayase muli butya maganda bange. I greet you. Wayase kategeeza ki? Muli mutya. Okay. Chicho gamba. Okay, Eddy, tutandike straight up. Federation yejetya. Federation ejja bweti. Music yono abadde upside and down. Upside down. Nga buli omwa akola bibye, buli omwa ayogera bibye, bino biri biti, no copyright law, no amendment of the copyright law, no digitalization, no well streamlined leadership, nothing. Katinga, we really needed help. So Fande Salim Saleh and maybe the government, they come in to organize the music. Kubanga bakolera omusolo mungi. Yeah. So nebaga, how do we help with these people ndowooza? Bana ffe tubali going through a lot. Yeah. So nebatandikire nabiwuliranga gulu here there what this then mpaka yamalira mu affiliate. So some of us who were called up by the affiliate ne tuba tweet and tugamba they have it's like an agency okulanda etabaganya abantu. Yeah. So nebatweet nabaga what is the problem for tubabulire bizibu byaffe tetulina copyright law tetulina kino tetulina kidi ba omusolo mungi what ne tukuba endulu tukoze tutya. Let us organize ourselves. That's when we came up with the ideas of federation and stuff. So initially ekirowoozo kya federation tekyali kya Eddy Kenzo nga abantu abasinga balowooza. No. Wabasinga bagamba kakundi ka Eddy Kenzo ke yakola okubaako ebirubiru ebyenjawulo. Not at all. Okay, katunulire federation kati what are some of the achievements zetufunye nga federation? Achievements zetufunye first and foremost about streamlining associations countrywide kati buli kitundu kirikiikirirwa oba okitegeera kirina obukulembeze. Ne mu Kampala plus the value chain of producers, songwriters and so on. Kati we've out about following up on the copyright and speeding up nitubanga at least twina hope. Another thing, we managed to secure the support for the circle from the government. Yeah. So far Okay, talking about streaming ebintu ebyenjawulo nayogerako with one of the renowned producers nagamba nti abayimbi mwefocusingako mwenga abantu naye nga federation mwe muba mujanjula eri abakulu mujanjula ng'ekintu kya industry yonna ngagamba nti mwine engeri gye mubalekerera emabega. Anti kati it's the producers association is subscribing to us. And for us, we don't talk to individuals. We talk to the association in general. Most especially leadership we have. Then leadership again number producer chino. So kachima baba more information. Waya kitwala nti bayimbi bwe bakola ennyimba zino nawa example of one of your songs era ndoza video ya kutuukako wagiraba ku TikTok. Nagamba nti ennyimba bazikola but after some time ne basigala nga benjala ebalumanga mwe sente wali eri bye mba muteekamu be mujjuzaamu wali eri bamanyaga bwe temugateeka. But it depends on how you negotiate it. Yagamba samusasula.
agamba wamusasula. Then what was the agreement? So agamba nti professional Eddy Kenzo wobo gamba nti oli mu streaming. What was the agreement? Je mwaina naye. Ndoze ekyo kankimulekere. Moving to the point, nga tulaba mu parliament, mugenze mu parliament, sente zifulumye, nga omuku mubaka wa pali, omuku bakulembeze avaayo agamba nti mulya sente z'abawi b'omusolo. Ensintu ekyo wakiwulirako. Yali mubaka wa parliament. Yali omuku bakulembeze ow'ekibiina ekimu kye saagala kwogera. Akulembera ekibiina ki National Unity Platform. Agamba mwalya kiruddu mulamba. Tulya sente z'omusolo yalya ziba mu government zivaawo. Ya agamba yazikolerera. Ani atazikolerera? Ffe tetuwa musolo. Ye argument ye eri bweti nti abayimbi mwakolawo akakundi akammwe kemukozesa okufuna sente. I don't want to discuss that person. Yeah. Awo wenyini era nayongerako n'agamba nti Eddy Kenzo gamba toli mu politics but bakulaba. I don't want to discuss that person. I'm not political. Yeah. Awo we bakugetingira wrong bagamba ogamba toli political. I'm not in politics. No. Togere ku sente ezijja Eddy Kenzo. You are an artist. Period. Nate bakulaba ngoli affiliated with politicians. They are my friends and I need them. They work in government. I need the government hand. They are in different offices where I need to work with them in different ways. You understand? Yeah, yeah. What the cricket over, but they nice church fera chwandi agadde okubanga okola ki ng'okolera mu kubanga wala ebyatuka chameleon. We need arenas where musicians can go and perform to over 10,000 people safe ngekuba ne bwetonye etya people safe. Abantu n'emmotoka zaabwe naye omuntu yaze mu show n'addayo ng'abunye ebitaka. Okitegeera kirabika bubi. So ebyo nabyo tugezaako okulwanako as a federation nga tupushinga nga tukwatagana ne government okugiraga how important these things are. Okay. On top of that emisolo zisuse ba promoter bakaaba nga president nteekateeka kyeriwo. Enteekateeka gye nnyina oba gye tulina ffenna as a management tuli mu kwagala kulaba nti tutuukirira abo bonna tujja kuseekinga meeting with the revenue nabo tubalage engeri gye tunyigirizibwamu kuba beetaaga okumanya ekituufu then ne twongera n'okuyingira mu ofiisi za gavumenti ez'enjawulo okwongera okubalaga obuzibu bwe tuyitamu naye tobanenya ebintu byonna ebibazo ebibaawo bibadde olwansonga ffe twali tetwekolangamu mulimu gwa nkalakkalira kuvaayo kwanjula nsonga zaffe eri abantu abo naye kati nga bwe twekozeemu omulimu I just encourage all my colleagues, let us be mature, come up with one unity, let us support our leadership, let us support each other tutuuse ensi yaffe waggulu musically kubanga music ayamba abantu bangi tayamba ffeka bamuyimba. So twekwatire wamu tukwate obukulembeze bwaffe butandika okubanga butuuka mu bitundu ebyenjawulo okulanga ebyo byonna biggwawo. Otherwise kati bw'otunuulira omusolo ogenda mu maaso guli crazy. It is crazy. Bakusaba sente otandika okuwa sente n'osasula NEMA n'osasula council n'osasula LC n'osasula poliisi n'osasula venue kwegamba ate ne bamala ne bajja ne ku mulyango ne bagamba sasula buli ticket wa revenue atula wano naawe otuula wano. Like that is triple like it's crazy. You can't believe. You can't even believe what kind of taxation is that. Ebintu bino mwabiteeka mu buwandiike kuba government tumanye ekolera ku written documents. Yeah, byonna biri mu buwandiike ne meetings kyazigenda mu tubadde sabotaged in so many ways. Ba mafias baali bayingira mu kino ekintu ffe gye tutaali nga buli omu alina engeri gyakiryamu. Ffe bwe twatandika okujja abantu abalina amannya aba the industry captains ne babeera intimidated. Kati badde batukuba batuwaayiriza batwogera ebigambo bingi propaganda n'afuuka propaganda wolololo. So ebyo nabyo tubadde tukyalwanyisa but one time we shall overcome and things will move smoothly. Okay. Eddy Kenzo, still about music and online. Uganda bagala supporting Ugandan music naye enkola ngera tukyali misolo data nga asuse beyi n'abayimbi batandise okaba aliwo gwe twalabye juzi n'avaayo n'alajana n'agamba eyatero temujja kunziba. President kino nakyo ensonga eyo abawagizi bamwe bakaaba.
You cannot handle everything at once. So kwataganya buli kimu. One at a time. One at a time. Okay. Movement ya Eddy Kenzo Festival. Watusuubiza nti maybe after 1 year tujja kuba tuddamu the Eddy Kenzo Festival. Enteekateeka ziri zi. Dakuba in between there ate wajjawo ekya federation. Nacho it's another big job to do. Kati kama nyambe mbyanguye yangwe. Nsobola okubanga mbikwasaganya byonna. Tulina events eziriyo mu weekend yenejja tulina David Lutalo bad. Abantu beyongera obungi abali milioni 2 kati ziri 5 bamumeka bamumeka. Ettaka teriyongera kugejja ennaku z'omwezi tezeyongerako nti zibeera 35. Bantu bangi abayimbi bangi beyongera buli kaseera mu industry. There is no venues, there is no what. So osanga oluusi senga shene badde eno ng'endala eri byandibadde awo ne town tulina ntono ate abantu beyongedde. Bayimbi bangi ate bonna balina okukola. So tulina mu challenge eyo, but we shall sit as a family and see how we can resolve. Ndowooza nga tunaatera okumaliriza njagala okugamba abali eno nti tuli powered by Cleberson Where You olwokubiri. Abantu beebuuza ekintu kino kigatta kitya ku music industry. Unity. At least we meet once every week. Nakyo kiri funded there by the other aid you told me. I've been supporting it myself, and Afro Aid has been helping also. Nae, it is a good thing for us to meet once a week as a family. We greet each other. You understand? No kubanti no senior, they can help the upcoming. Okubanti no mwana ayimbi abayimbi nga abali popular batano batuddawo. It's something very big. Being recognized by the best is the best. Eddy Kenzo, tumalirize nga tuwogera ku nsonga ya bato. Abantu nga bakusabye bato Kenzo. Oba tobawulira oba obalaba ku TikTok. Yeah, but your mind is standing up for. I don't stand for that kind of stuff. I'm for share spread love. I don't know how to fight. Towulira muntu yenna nti ono njamuso. Ekintu kyonna nga bakiyita bato. Osanga nosobola naye saagala. Lwaki? I don't stand for that. Buli muntu alina principles in life. Okay. Briefly njagala obulira abantu federation tutuusewa tuli ku stage ki kuba bakulu bo bangi babigezaako. Sijagamba nti balemererwa kuba n'abamu bakyali mu process bali naawe mugezaako opushinga era gwe kyanjawulo ki kyokoze ekigenda okuyamba abayimbi okutuuka ku lyengedde. We are still doing a lot. We are preparing. This is a baby stage where things have been a mess, but we are trying to compose ourselves for greatness because we are aiming there. Okay, ladies and gentlemen, tubadde ne Eddy Musuuza Eddy Kenzo. Cameras and stuff. Si kirungi. Kisegeera. Look, honestly, you cannot do because nange lumu nabasangako ku speak. Kati bali bagenda ku linya cab. Nembaga no, we can drop hours with my boys. Netuba dropping a car. So they were like, bane muje munyweko at least kumazi. You can't just go like that. Netusanga mu camera mu nyumba. I was like, why? Yeah, it's okay. For 2 hours and bo bazeteramu. Duga olusi ba protecting ababi and stuff. Ninge je twakoma mu deal we didn't know name kisangulusi jeziri. But I don't think if it was done by the management it's kituufu ekyo. You can always work with people by agreement. Eddy Kenzo nyongere Eddy Kenzo abayimbi bakumalamu amaanyi wali olese force awo ng'olese abayimbi naye naku zino tukiraba nti big talent efulumya kiki focus yono federation. No, first and foremost nalaba okutambula kulaba okudda kunyumya. Nalaba the only way you can produce an artist that is going to do well in this era, you need money, capital. Because people who are there already, we can see how much they are injecting the music. Too much money. So bobo yagala okukwata omuyimbi leero omuteeke ku international level oba omuteeke ku level entuufu naawe gy'olya gye wandyagadde obaako. Me, I've been established to international, performed almost worldwide. I need someone who can do better than me, and I know how to make that kind of a person. The only way is capital, and I don't have it right now, and I just want to do mediocre. I don't want to be a mediocre. I don't sagala kola ebintu nga biri awo njagala nkola ekintu nga kyekituufu kyenyina okukola ekinjaamu nange ekyenda bikiri mu business. So I paused so that I can produce the best. Your relationship with Pastor Bujingo
kulabako emabega wangu omukyalide ko tubadde tumanyi. Yeah, I've been a friend to Pastor Bujingo for a very long time, over 10 years now. So when he got a problem, I had to go there and check on my friend. Wamba inenge gye babadde bakitwala muntu olw'okuba akolokote eno. Nze bite binkwatako. Okay. Waliwo ekirala eyo?